ffe twamugezesanga naddala nze nayagala nnyo okulaba kati omuntu gwembulayo geesa Kasiru njagala nnyo okulaba amagezi g'abantu ab'enjawulo ku ffe bo bali batya naye nga bw'oyingira mu nju ng'agira bw'ati bw'oba otambula bw'oti ng'agira bw'ati kati ng'oyimirira wantu wamu essi naye nga naye amaaso agasibizaawo w'oyimiridde bw'oti kati ng'otambula ng'addamu agira bw'ati neŋŋamba Lubalusewa TV mazima ku mazima. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwe wa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7668 oba noti 7554 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Wow, tukwebaza asituka naki. Tukwebaza yonna gy'osinzira okuba ng'otugoberera. Nze ajje Samuel. Ntegera ndayagagenda kikebere. Tukoyola ate tulina ttiima okusobola okuba nga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo nyini ddala. Ntobaza bateekamu ensimbi nisobola okuba nga ate tubaleetera ebirina okuba nga bireetebwa. Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School balidde bombo kibajjwe sebo ebintu byaffe byatuuse bulungi nnyo twasobodde okuba nga ate tufuna futaali okuva ku Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School. Timan ingera mubamba mubawa ababuuzeeko ate tuyongere tuli bagovugovu olunaku olwaleero ne tusazeewo tulina okuba nga ate tubaweereza. Timan buuza kuba tulaba tusobola okuba nga ate tuyongereyo. abatulaba mu nnaku Lubalusewa TV salaamu wa rahmatullahi taala wa barakatu. Tulinamu ekiyegu so tujja genda mpola mpola. Olwadayo n'okutwala sipiidi. Ne bannaffe abafiiriddwa tusaba Allah ow'ekisa abasseeko omukono gwe ogw'ekisa basaasire abalwadde nammwe mutyo abayise mu masanyu alhamdulillah. Mu mwezi guno ffe twongere kusaba Allah atuyise mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga tuli balamu ate tugumaleko bulungi nnyo. Tugendaje? Okay. Twalabyeko principal yalabiseeko Katambi ng'alina waali yabadde asaasirako nga bafunye obuzibu bw'amataba mu Kampala. Twamulenga abaana batandise omukola mu kacalenyi nga yeeriira kaffe. Kisitegera principal ali mu Uganda oba kaffe ne yakasanzeeyo gyali. Omusajja akola ebintu n'atalabika bikanga ejjiri embizi. Olagabyeko? Ejjiri yaki? Ngambi principal akola ebintu n'atalabika bikanga ejjiri embizi. Anti mbuuza nti ejjiri yaki? Eri embizi. Zibiika bubiisi. Ezannaddi zisobola okubiika obunene obuzibaako. Principal kambuuza obuuza nze kumanya nti mwali. Nakyo madde nkibuuza. Kama olaba ka vidiyo ako wano osanga kana ndaga nti mwali. Guno omwali Geneva teguliiyo. Guno omwali olina gy'ogumanye Geneva?
sirizira teri mwala bwe guti alimu kati wonna waali alabika gyali yonna gyali alabika gyali kuba bw'aba ate yatulaze kano ka video naye kye neewuunya Mr. President fene yalumye mulume twali kambe ate gwe olaba tolaba ekikosi tolaba ekitima kwegamba ono omusajja omulaba alina ekintu kyeyeeyita wali mu campaign wali mwetuddako Kemaga yagamba nti nze ndi muyeekera yes ndi muyeekera baali babayise mu debate yagamba ndi muyeekera atalina mmundu agenda osula gavumenti eno era bwe muba munoonya omuyeekera wendi omuyeekera aliwo mu mateeka atagenda genda wantu wonna kola fujjo era akoleddwako effujjo lingi nnyo naye akulaze nti muyeekera ow'eddembe omuyeekera omutuufu aba alina okulya kaffene kano simanyi nti Jeneva gyekali kano tekali Jeneva alabika alina waali naye yonna gyali long live Mr. President yeah man blessed okay atwale tukyali awo Timan omukulu Kaweesi commander eyajja kuba MP bwa Nansana Commander Kayululo nasala eddiiro n'abannaye si ku opposition naye awo nno wewaawo sente yange egenze nyingi omusajja yasinga okuba ebipande mu Nansana municipality omanyi nagambako omutwe omuluma gumenya bigere omuntu bw'oba olinanga olina omutwe gwo nga munene naye nga temuli bwongo butegeera oba okaluubiriza eno bigere nebikoowa okwetikka empty-headed kati oyo Kaweesa musiru ate gwe nawulira yeyita komanda wano nendo zabambye okumuma kadi emirundi ebiri kyamumalamu amaanyi si mirundi ebiri teyali mutuufu kubanga teyali mutuufu wakujiwa yes anti kati mukama waffe yagamba nti bagenda kujja beeyambise ffe okutuuka ku bigendererwa byabwe bambi temubamu mabirowoozo byammwe mubaleke bajje naye mujja kubalaba bajja kukozesa ssente bajja kukozesa buli kkubo gwesoka webuuzeemu Kaweesa njagala mbuulireyo MP omu mu Uganda gwomanyi atadde mu campaign buli campaign zabeeramu atekamu ssente nga Kaweesa kuba ezo posta ne bwaba alina mashini ezo posta inki zibinywa ssente ezo ssente ebipapula abatimba kwegamba ye muntu asinga okuba ne posta all over Uganda yatimba zisinga n'ez'abakulembeze naye gwe mbuulira ezo ssente abadde azijja azijja tunda ku bizimbe bye ateekamu alwanira ennuupu ebizimbe bye bitaali bibye byabakadde be ye yabijja waalina emyaka emeka oyo yazimba ebizimbe kwatunda babbi banaafuusa abo bakaweesa akaba amaziga ng'akaba obuziga obw'ekirogo Bobi Wine yatugamba bagenda kujja akozese ffe atufuula eddaala ery'okuwalampirako okukola ebyekisiru kati kagambe kinaje nagambako omusajja yajja obwesige mu mpuuga kasoke embuuze temwalaba bwesige Bobi Wine bwe yajja mu mpuuga tebwakola walaba bunanfuusi bwe bwakola mu dakiika 2 gwe notalidadde ekisonyiwo n'okolerawo n'ekibiina empuuga ngaabuze kati si wa Katonda ebyo biagenti bya sitaani kyova olaba tasobola kulabika wantu wonna kuba ekiri mu ddiiro
struggle y'abantu bakatonda. Kuno kukkiriza obona ogenda mu struggle besoka weebuuze seggona ava atya mu noopu. Mulimu ebintu byolaba nga byakatonda nga biteeketeeke byakatonda. Omusajja yagamba bannange ffe tuzze tetulina yadde ekikwanso yadde akati akasongovu akagenda okukoloobola omuntu. Tuzze na Katonda naye Katonda waffe agenda tuukiriza ebigendererwa byaffe. Tugenda segukuula Muzeeyi Museveni mu ntebe. Nendowooza obirabako. ate kikyendabyeko President Museveni yaliko yamalolayira yavuddeko etwabiwulira ddala ntajja kulayira naye waali. Waliwo signals nga zikulaga bulazi gwe bagamba Bobi Wine teyalonda okulonda kukyaka yalonda. He casted his vote with his wife. Tebaddayo ewaka. Bwe baddayo ewaka kyogamba bamusindikira LC yali emukuumye ewaka. Mbu balonda ba LC ab'okumageni babagamba mukuume Bobi Wine tafuluma. Yayitawa. Signs of victory. Yes. Those are signs of victory. Omuntu abawambudde yabayina obbeera wali. No. Ngotobirabangako tewalaba akaluka kannameere ne balangirira munne olweggulo ne balangirira nnameere enkeera ne bamugjayo ne bazzaayo munne. Finally ne bagamba nti kakati bwe tugasegase ku bye tubadde tulangirira final owokubiri n'akkiriza nnameera alye. Tolina byewawulira ng'oli abadde wakusatu n'atwala. Those are signs of victory. Kubanga obubonero bw'obuwanguzi omuntu ajja n'ayingira mu nju yo n'ajjayo TV ng'ensi yonna emulaba afuluma nayo nga tolinawo naye ng'ensi yonna emulabi bagenda muwaako obujulizi nti twayatutte TV yagye. Obwo buwanguzi bw'oba olina gwe batwalira TV. Sawa olina TV esookuddira. Kali mundabayo gw'olaba ki? Ndabira ddala nga signs of victory at any time. Anything can happen. Yeah, man. Kwani? Kubiriwo tobiraba. Kati Engineer Kaweesa. Abo abasajja bakolebwa nga ba myoyo mitono. Aje mu buli wobeerawo nga owankawanka ne duniya ofundikira tofunye. Kati kyagala okugamba Engineer Kaweesa bakasuka ofuna ssente nabo bamaze kujjonkera bwe batyo. Mbo bajja ne bajjonkera wa Bobi Wine ne bajjonkera ne bigana ne bagamba NRM. Kati bali ba YouTube aba TikTok ate oli munna byabufu. Bonna ate bajjonkera badde tebajjonkera NRM. Okimanyi nti ku bantu abo abafunye ssente ezo kuliko abadde bakuba gavumenti abadde bakuba NRM ku social media kuno kwennyini naye nga bagenda funa omutemu agwabo. Kati Engineer Kaweesa kakkane nze niyo omusajja gwe mmanyi ndowooza sayidi zo za Nangabo bakitibwe wati eyo. Waliwo omwami yeesimbawo buli ndowooza emirundi giringa 6 yeesimbawo naye bwe bajja nga beesimbyewo naye bali 8 atera kukwata kya 8. Bwe bajja nga bali 7 eky'omukaaga tekimubuuka naye akomawo ne yeesimbawo. Ajja mala atuuke ku ddamu. Bwe bajja 5 abawakutaano. Exactly. Bwe bajja 4 awuliza n'obutamulabawo nga tebamulunze. Akyuli. Mu kamera nzikizibwa okwatula amanya g'abantu. Sweet Valley Islamic
omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Gwe bajja nga bali 7 eky'omukaaga tekimubuuka. Naye akomawo ne yeesimbawo. Ajja mala atuuke ku ddamu. Bwe bajja bataano abawakutaano. Exactly. Bwe bajja bana awuliza n'obutamulabawo nga tebaamulunze. Akyoli. Ani. Mu kamera nzikizibwa okwatula amanya g'abantu. Nedda ssebo. Koti gwagendayo. Kati gwe kwata nze. Nti waliwo omuntu asobola okwesimbawo ebbanga lyonna nga tawangula. Naye munnange bukya ku makya nojja you hard working. Ogenda kera kumala kyotuuke ku ttooke lyo. Olye ku ttooke. Ne bano baagala olujja enjira kaweesa bamuwe kaadi agende. Agende ku madala ga pala. Kyokola banze mulimu abaana benjagala nze. Mulimu abantu abansanyusa obulamu bwange. Baliri pazo. Full figure. Omuntu atatuulaawo kusirika. Ye bw'aba alina ekimuluma asuka n'akyogera. Pazo yasuka n'agamba Mr. President Sebo nze tongatta na bano bayaaye bakenzo abo babebe kulu. Tetuli ba mukwano ku ssente. Yakyogerako. Ate yali ategeeza baani. Ssente bakamiliyoni abo be bazikwata babebe kulu. Yakyogera ekyo. Bakusaasi. Walaagala mala ekyogera. Yamugamba Muzeeyi Museveni nze sere yange bagimpe wano. Ate Furufiga najja ku muziro n'agamba Muzeeyi abo aboogera si bayimbi, abo abajaguza si bayimbi, liri pazo ekali muyimbi. Nga waleese abantu bonga 8 mwenna mwagala mufune amabaasa awo. Omuntu bw'atyo yes. Omuntu asookera ku makya. Ate ne bebe kulu ono inawo omwagaliramu kirudda. Bebe kulu kwenyangako ku nsi. Ye yalagirawo nti nze bwe mba ndi kino ndi kino. Eni alimu. Naye bujja ku makya bebe kulu n'agamba nti ate nazze mu Nuupu oyo tukuba mukube. Ne bayinjiniya Kaweesa beetaaga kukuba. Omuntu ogwo n'ogwabya. Okay. Timan. Twalabye waliwo muzibe SB4 yamukyazanga twamutuuma muzibe wa SB4. Omukulu we baamukwata ne bamutwala mu kkooti. Bamulanga ki? Kukwata mwana wa myaka 14. Badde mayogera kunga nti bamulanga ki Sempijja. Kukwata mwana wa myaka 14 n'ekisitege. Muzibe okukwata ebintu bya laavu. Gwomanya wooteeka. Bw'oba tebakuteredde omukazi akola ki? Akuteekerawo. Naye muzibe jjukira akwata mukwasi omuwala tayinza gandi kankuteerewo. Muzibe yalaba atya nti wano wennyina otteeka. Kambuuze baamukutte bamuvunaana kukwata baamukutte defilement. Bamuvunaana leepu bamuvunaana defilement. Byombi babigatta. Basirwa bamuvunaana. Kuba defilement era omwana ayinza n'omuddukako naye oli muzibe. Anti basirwa bamuvunaana. Kubanga defilement ojja kuŋŋamba nti
myaka 18 omwana aba akuze. Wa myaka 14 ono. 14 mame 18 14 Boba ya mulaba ati. Omwana wa ku kitundu awo. Ate kugane muzibe nyinyi yagala okugamba omusango gunsinga wekitiibwa omulamuzi. Yakiriza. Yali yakegomba dda. Ate akalaba atya. Akegombera mu lubuto lwa mama waako. Nga nyina wako yalinga ayitawo n'amugamba muto. Gwate kuba tosobola kungamba nti yakutomo yamuyita atya. Yamuyita bino bye batega amandaazi. Kwata olye ku kindaazi. Muzibe talaba. Nze bamuzibe yatali ko bajja mugundi. Waliwo ebintu ku nsi kuno aje by'olina omumanya. Nti aje tuli ku mulembe gwa internet. Nti waliwo amawulire g'owulira nga olina sooka kugatunuulira kubanga full of science. Osooka n'oweebuuza muzibe yalabye atya omuwala nti kati ono muto nga olaba takwatanga mukulu ate mugala yakuteera 14. Nze kyesitegera ngenda olaba aba yali ateega yateeka wa ono content muzibe yali ali mu content. Muzibe tebanga yali akola content obuzibe ku mwana. Obuzibe buno yatandika obukyusa. Olaba honest before makyakala obinyira muzibe guys before yatwala sedezi. Kati kagambe kino okuddako wano kyobuuza nti muzibe yalaba atya wateeka. Kati kagambe kino mu bulamu bw'ensi ekitonde ekisajja n'ekikazi Katonda yabatonda kyanjawulo nnyo. Walabye ku nkima ku muti okimanyi enkima zeegattanga abantu. Ate simanyi kabatwala obudde. Togerako mu wildlife. Abaana obalambuzaawo kusaniseeti. Ati abaana bagenda nenze sigenda. Kati ate ku ssomero gye basomera ate gye batwalanga gye bagenza olulambula. Saniseeti yennyini ebatambuza. Ebatambuza babatwala ku gundi ku River Nile. Omanyi waliwo ebisomero kikwata mugamba nti waliwo taata tulinayo trip nga bakwata abaana bo batwala ku kiri soda. Kakati nenda nakyo kituufu. Baba liro gaba factory gezikolamu. Tekiriyo. Oyo super deep ngani gwotwalira omwana olaba gwe bakola super deep. Kyogamba wakabeso akola super deep. Kakati omwana w'omuntu omutute mutwale 5 omuntu akutrip mbo omutute ku nanka ya busoda fe twagendanga ku koko nammanve fe twagendanga ku Nairo jinja nemulaba naye wayi n'abanywi ba bbiya bannaye mulina obulamu nga watuuseeko emmanju eri gye bakamulira bbiya. Oyinza okugamba bakamulirayo gundi bbiya naye nga yo gijjeeko ku kigambo bbiya yaba ogijjako oyinza olowooza eri bakamulirayo kyo. Nagamba abasajja bano nga bagumu abanywa omwenge. Tubadde ali muzibe yateekawa ekitonde ekyami n'ekikyala buli lwe kikwatagana bwe kiti when they come closer eyo system functioninga yokka. Yes, kubanga kyagala okungamba muzibe oyo bw'aba yakwata omwana oyo bwe yamusika yamukyusa eno kabina. Simanyi wala yenche muzibe bwakwata bwati omuntu amanya amagulu galiyita. Simanyi zibira mbuti ngulaba black. Kale gwe nozibiro kimenyi wano lesewo ekizimbo kirabye. Nagambako jjajja wange yali muzibe. Jjajja wange amaaso gazibira mu lutalo. Bagwa mbayekera bali bagala batta. Kati we bakuba amasasi fragments bwe zaagira flashes zimukuba amaaso ne gajjanga gakwata mpola natugesa nga takyala. Yanyumiza yalinga alaba. Yes, ne mukyala we nga waali nga atunyumiza. Naye
jjajja wange yatuulanga mu ddiiro ewaka nga muzibe naye aje nga ne bw'oyingiza kapa mu nju nga kapa ne bw'eyingira mu nju kapa kyekimu ku bintu ebisinga osooba mu nsi naye ng'amanya nti eyo kapa eyingidde reason why nti abazibe b'amaaso balina classes ze bagwamu nti waliwo omuntu aziba amaaso naye n'asigala ng'alaba image black image across him ku maaso bw'ati waliwo omuntu aziba amaaso n'abantu talabirako ddala waliwo omuntu aziba amaaso nga gali bwe gati nga olaba akulaba naye nga talaba waliwo aziba amaaso ne gazibiririra ddala kati byonna byanjawulo nti jjajja wange nga bw'oyingira bw'oti alaba ekisiikirize ekimu era nga ffe twamugezesanga naddala nze nayagala nnyo okulaba kati omuntu gwembulayo geesa kasiru njagala nnyo okulaba amagezi g'abantu ab'enjawulo ku ffe bo bali batya naye nga bw'oyingira mu nju ng'agira bw'ati bw'oba otambula bw'oti ng'agira bw'ati kati ng'oyimirira wantu wamu essi naye nga naye amaaso agasibizaawo w'oyimiridde bw'oti kati ng'otambula ng'addamu agira bw'ati neŋŋamba nentuula ne mubuuza jjajja obuzibe bwo bukomawa n'agamba nze kati kwe kunyumiza olugero baali bagenda batta era banne bo baabatta n'agamba naye amasasi gano ebaagakubbira mu maaso ge ge gamuziba amaaso yagenda okugenda emakka ng'azibye amaaso kakati oyo muzibe ayinza okuba kati emakka yali agenda kulaba ki yali agenze kulamaga bagendayo naye baba bagenze kulaba kigasa ky'okulaba n'okomawo ng'oli mu ssiru bino biseeko ebyo by'owulira biguggwa byani kigasa aje ekyo siba nkigamba kigasa ki mu guno omwezi nga gwe Sulaiman ejogere ejo ekyo kiri mu Luganda nsiba nkigamba naye nga ate tosiiba nange kimulukongo yali liriki ya luyimba olumu mbuki bolinga omusafana mbadde gamba kigasa ki okusiiba nga bw'olaba ow'ebbina gwakoona ku saamu n'omugamba okirabye ebbina oba gwagwa oba kisirusiru ekitategeera kati muzibe ye bw'akwata bw'ati omuntu amanye omuntu kyatambuza amanye omukazi kuba tolowooza nti oyo muzibe mbu yakula muzibe naye ayinza okuba nga jjajja wange nga yakula alaba omukazi yamutegeera nti ogira bwoti okitegedde n'awenjula ate kasita omukazi ye kasita otuuka mu magulu ekyo kimala mwe musobola okuba nti mukyayogera naye bo bali abantu banyumya boogera omuntu wa wansi ayogera ne munne era amugamba owaayo olagawa ate bali sensitive nnyo timan tugenda kuddako mu kibuga kampala waffe musajja yayima n'olimanaga oli otya kampala amazzi gafuuse amazzi nalabye debate ku tiktok nga bali bagamba temunyumya mu President Museveni mumugamba musibanyi ne Bobi Wine yavudde nayogera ku mazzi ago abo tebalina abo bafiiriddwa bintu Kenya yafiirwa abantu simanyi oba abiri mu bameka kale ng'onyumya abana abafiirwa obufiirwa peyiro mu ggwanga lya America buli muntu gyeyegomba okugendamu oba okubeeramu bo munnange tebafuna buno obuzzi obwaffe ffe obwo obuzzi obukaabya bannakampala abo bali mu muzannyo bannange abantu bajjewo omuzannyo nze ate bwe mpulira omuntu akaabira obwo obuzzi newunya n'okwewunya entegeera y'abantu oba bategeera bakaabira ssebo sente zaabwe bizinesi yaabwe sente zisinga obulamu abasirusiru abo batategeera balowooza kati obwo obuzzi bubakaabya amazzi tegannajja buzzi bwe bubakaabya I told you before nimwe abatalumirirwa mu mwatondebwani kati aleka egambe kino
nti kebagobye omuntu mu Kampala bagenda kakasa agamazi tewagala twala bajaji gagenda twala benzi y'omuntu ng'eri awo ababemooka ennene ennungi ezo ez'ebbeeyi ezipaakingi e Kampala ku nguudo be baagiranga bati nga bayisaamu ekigalo nga bagira bati yabagamba mugenda kukiwulira yabagamba mugenda kukiwulira bano abantu abadde bagobwa mu Kampala kati ngeri ebisawo ebiri awo nga bwetonnya ekyo kisawo ekyo yusawo yange yeeyiyo mbale nayo tukisanze wano nga ŋambi wakwali addayo ebintu byabakyafu ekitaguba olaba osudde mu ttaka naye kiriwo ekyo nga bwe kiri kati ebyo ebisawo bibadde biyambako ku mazzi agamu obutajje no wansi ne bigawosa ne bidda eri ebyo biniiginaniigina kati gajja direct timani katono nnyo obulumi bw'abantu ensimbi yaabwe beewoze mu mabanka gwe lyessanyu lyowooza bisawo kati kagambe kino nze nkyasinza olumirira obulamu bw'omuntu wa bulijjo kubanga singa si muntu wa bulijjo wano singa situulawo gwe baga sirina byakkola Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati webala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wa kunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 434 yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafuliyumu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okubanga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7537 lubaluseewa TV mazima ku mazima kiriwo ekyo nga bwe kiri kati ebyo ebisawo bibadde biyambako ku mazzi agamu obutajje no wansi ne bigawosa ne bidda eri ebyo biniiginaniigina kati gajja direct timani katono nnyo obulumi bw'abantu ensimbi yaabwe beewoze mu mabanka gwe lyessanyu lyowooza bisawo kati kagambe kino nze nkyasinza olumirira obulamu bw'omuntu wa bulijjo kubanga singa si muntu wa bulijjo wano singa situulawo gwe baga sirina byakkola naye bwe nzija ne ngamba abantu nti Kampala is a slum area, is a damn slum area. Bagenda kiwulira kubanga osoka n'abo kulembeza batalina kye bakoze balina ozimba emyala byabalema mu myaka ana kati banabizimba kati mu 5 kati kankubuuza gye olowooza mu Kampala mulimu ekigenda okukolebwamu ekyenjawulo kuliko okugobwamu abantu kisoboka eki kuba nabadde basabye obuwumbi 14 buli mwaka bazimbe emyala gitereere anti era ojjawuliranga egyo emyala gye mpozi kati kagambe kino emyala gyaffe bagizimbeko flyover gabe nga tegakyayita wansi nga gayita waggulu nga Ntebe Express
nina boyogera bitasoboka. There are no solution. Them gonna fail it. Nti bakera kumacha olokuba bagala babere mu kiralo ky'ente Kampala ne bawagida government eriko ebongere emyaka emirala 5. Abo bonna Kampala bukaboka bali bakyuse eggwanga kati tebaliimu. Ate kati gwoli eyo bate bwe tulina kukolera abantu bonna wajendi zoda mwe tuli mu kukolera abantu nenda bato oli ku bya bululu obwaggwa. Njogeddeko obululu nkugambye abantu abo bennyini abali mu Kampala ababadde mu Kampala abakulidde mu Kampala abafiira mu Kampala bennyini balina obuyinza okukyusa eggwanga lyabwe ne Kampala yaabwe ekibuga kyabwe. Naye obuyinza bwe bukugibwako gwe omuntu wa bulijjo kubanga batugamba nti gavumenti yeffe abantu ba bulijjo. Kakati bw'oba okutte gavumenti n'ogigoba weeyiza ezimba eggwanga oba ezimba ekibuga kati bagera kizimbirawo eyegera fuuka barracks. That's my analysis and the real one. Kampala is gonna be a barracks, the military barracks. Yes. Gwembulira kibuga ki omutabeera abantu. Saudi Arabia abantu bakolera ku makubo. Ye naleta akamotoka ke kali buno moving cars kalimu ebyokulya chips biki nkoko nateka ku street yawo nakabikula era abantu ne bajja ne bagula ebyokulya ne bagenda. Kati ate gwogamba nti nze saagala muntu n'omu ku kkubo. Abo abantu bogamba mbu tobagala ku kkubo be babadde mu maduuka be bannanyini maduuka ago. Ebintu munda tebikola. Gwe mbuulira kakati otunda busenya edduuka mu maaso wotudde atunda bintu by'amaseffuliya bya stiiru biki. Do you see any connection wakati w'obusenya n'atunda amaseffuliya mbusimanyi ow'obusenya amazeko bakasitoma bono abazeho bakasitoma b'amajiiko kyekigamba nti ekibadde mu kikuubo nga aje tutuuka ffe okugula nzoma isigula bitabo okumatugga lwaki nze siri ku babbi. Ekitabo ekye3,000 e Kampala eno n'okigula 4,500 oba 5. Zero 3 kwaya 4 kwaya ezo za bei. E Kampala za 3,500 ate oteka mu transport ennya kale ate ffe abamanyikiddwa nja kuleetera wano abaana abakola mamoroka. Yes, we inspired them. Okitegeera kati baddereva bw'asaka kukuba ayimirira ne bw'eba ejjudde agobamu omusabaze nze n'entuula. Tekisoboka naawe towakana bakuba mataala bale bakulaga nti wajjudde. Nedda mukwano ffe mu ggeto betugulumize mu ggeto beeyisa bulala. Ye muntu atasobola kuyitako nga ne bw'aba avuga mukama we mu benzi tiriri nakoonako akola nakubira kagombe. Abaliwo beebuuza omusajja ono abeeramu n'ababenzi ate gwe okulaba oli wabiki wabigere ogenda okulaba oli ayimiridde haliya mpundo mpya akuyimiriddeko akutwaliko n'omugamba ndi wano bebeewunye omusajja tayagala mutwalako. Kati bannakampala bagenda kukiwulira aje bwe babanga bannakampala bannayuganda balemwa okukyusa Uganda egenda bakyusa. Kati wotulaga tugenda kuba bodaboda na batakisi. Ate zino ode ziriwo. Minisita yagenzeemuko ali India yagenze Mecca. Negwe kweno gavumenti ya Muzeeyi Museveni abantu bano beyagadde. Ali minisita agamba nti kati kengobye bano eno feze esooka kenje kutte mpulira njagenda ko Saudi Arabia Makka. Baba yino gendeyo.
tiketi n'emusazibwa n'agenda naye kiki okolimi so amazzi bagume gakyabakuba kyembakubirira kintu kimu amagezi gembawa mujeno wabweru wa Kampala. Come outside of Kampala. People will make money. Nina mukwano gwange bamuyita Brian wa Orosero. Kati ndaba yatuusiza mashini mpya. TX mpya. Naye omwana atunda bijanjaalo buwunga toilet paper. Naye kati afunye ssente. Akoledde Kampala. Nina bakwano bange bangi nnyo. Nze nina mukwano gwange bamuyita Abududdini owa Dini Properties. Simulabanga konti Kampala simanyi Dini mulabe ku Matugga. Akoledde ku Matugga agaggawalidde ku Matugga. Okay. Bwe tuvaawo ab'e Kampala ekyo mukiwulidde. Tugendagerako mu lutalo lwa Iran. Tugendeko ne wali tusoke wano. Agala komyawo bintu ebyo. Tugendeko ku petrol station emu gye barobinze. Barobinsiza mu. Kimanize ngamba nti kamera zino zituyamba kulaba byabaddewo naye zituyamba kukwata ababbi. Kamera zino petrol station teriko basirikale. Obadde okimanyi nti ow'amagye bw'asanga owa poliisi abasikaali. Owa? Ow'amagye. UPDF soldier. Iyo. Bw'asanga owa Uganda police. Owa Uganda police he is called askari. Ono ayitibwa afande. Police officer. Soldier. Ate ffe tubeera nabo. Nze nina mukwano gwange ow'amagye. Tuba tulina we tutambulako. Abapoliisi batugwira. Bwe batugwira mbu baagala tukwata aido. Tannabalaga nti musirikale. N'abagamba alo kiki. Ne bagamba aido. Yamugamba bugambi gwe asikali. Bakyuka batambula emisinde. N'engamba owa poliisi abasikaali. Owa poliisi afande kuffe. Abantu ba bulijjo naye kuwa amagye. He is nothing. Ate si wano wokka. All over the world. Owa poliisi togira waliwo amagye naawe. Tewalabako ow'amagye yakuba wa traffic essasi. Asikali yagala kumanyira komanda. Komanda yakava Somalia. Omuntu ali mu kufa oli mu kuseka. Omuntu yafa osekerawo sha. No. Baba my discipline. Yes. Omanyi yadde oli office of the law. Naye you don't need to break the law. True. Omuntu mukwate mu mateeka. Fe batugwira. Omusira abasirikale bakusanze otambula ne bakugwira n'obabuuza kiki. Ng'olaba bambadde uniform naye nga bw'otandika obabuuzabuuza mwayo buuzo bagenda kuwulira obuswavu. Obabuuze mwe mwasomera wa. Nina bakwano bange bangi nnyo abapoliisi bangi. Naye ng'omusanga n'omubuuza ne kati kambuuze nawe olina ennamba mu poliisi nekimulema okuddamu nga talina kyakwanukula naye ng'ayambala uniform ya poliisi. So kumbeera petrol station kiki oyogera? Abo basirikale be bababbi. Tebabategedde babadde bali muleeyi. Babadde muleeya naye nkwata y'emmundu video tonagiraba. Nagira. Omanyi ow'amagye omulabira ku bukambwe. Owa poliisi yeesunguwaza naye ekyamaanyi nnyo kyasooka okukola kukuba kayi. Halo. Naye nkugamba ebigambo bino ow'amagye wanjawulo. Nkyakozesa action. Kyena balemeza essimu zaabwe muno.
kati abamaje abo bamaje be balumbye amafuta ago ne bagabba lwansonga teri civilian akwata mundu the way they did. Teri civilian akambuwalira omuntu nagamba nti ndi lubuto n'okubawo sirapo aganje oli lubuto mmale kukuba ku muggo ku lubuto kakasentize lubuto nate nono omuwala yasobedde omuwala oba amagezi ge bwessiro baze kuba oli omugamba kwegatta kati ate oyo omuwala era muwa amagezi olata kubanga akola kwebi mafuta biki babalumba bakyabalumba taddangamu okwogera ebyo ebyekisiru mbundi lubuto abo abasajja obukambwe bw'abalina waviri eri najja n'alumba awantu awakuumibwa n'omuntu aba n'emmundu bw'omugamba ebyo omulowoozesa sex bagenda babo bakwegaseeko abasajja abo nga bano oba bataano kati olubuto balugjeemu omuntu aba abuguma ngaali lubuto simutugamba mbadde sikimanyi naye kale mbadde ntiisa omuwala oyo ebigambo byeyayogedde nti ndi lubuto tobalaga buseegu bwo bagenda kwegattako tobalaga buseegu bwo kati gwe kyogamba ekyebbugumu omukazi omanye ebbugumu lyewe liri ebbugumu ly'omukazi liba mabega uwa toyomba nkona weewuwa buno bwe bukodyo bw'omukyala ssebo nga muli mu mbeera y'obunyiivu oba y'obukambwe omuganda yakigonzagonza n'aluyita olusirika kasita olaba owewuwa ng'atandisa okukuwa amaviivi mwebase mu buliri oyagala osembera ofune kabugumu k'ekifuba k'amabeere ng'onywegera amaviivi fuluma genda noyezaawe amagezi weeyiye nze nkubuulira kasita olaba abakazi kasita olaba bakuwadde ekyuyi kino ekyembinabina gomanya bakutadde ku pendingi sayidi eno oluuyi luno mwebe bakalwe bakuwa owewuwo sitegeera owewuwo osula naye oba buliri mulina butono kati guwadde Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire dda place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing wane nno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39
6 oba noti 772 The place, a home far away from home. kasitola abakazi bayi kasoba nga bakuwadde ekyuyi kino ekyembinabina gomanya bakutadde ku pending side eno oluyi luno mwebe bakalwe bakuwa owewo sitegeera owewo osula naye oba buliri mulina butono kati gwadda mu ntebe omwana abasajja kasitogejja anti mugendo kati gwagenda okugejjanga mulabika ekitanda mulina kitono mukyali ku kiri ekitanda kyammwe ekikadde kati bwogejja mba temukyajako ate mulina omwana akakodyo ako okusatu omukazi kasita atandika okukuwa omwana wakati awo haju mulwadde adde wano wakati omanya toli wakukombako akakodyo ako okuna omukazi kasita olyanga atandisa okutema emizinga gya Iran ng'akatima akakwatirako kumukumu buli omukwatako bonna akuteera n'akwata ku katima kisi abakazi tebata eri temunnagenda mu lusirika wamagwe owewomu akutte bulungi omukutte bulungi kasita mutuuka mweyo embeera omanyirawo kati nnono kati yanteka mu blacklist ye blacklist y'omubuliri mukazi ayinza okuteera omukka n'ogamba kati kagambe kinaje nze simanyi oba engeri gye neenyinyala nze aje okuwulira obuwulizi ekintu ekyenjawulo appetite efiirawo tuli mu Shakuru abadde ki wanyi Shakuru oyidde obuugi bannange saakirese Shakuru ayidde obuugi mbuyidde saakirese ekisumuluzo kisuzo mulina kimu ebirala byonna mwabibuza anti bano ab'amasannyalaze omanyi nina omupangisa neiba wange kati aba ayagala okuteekako amasannyalaze kati aba alina kusaba obukupinga bungi okyayembera amasannyalaze agavaako emisala negadde bugo amasannyalaze kwegali naye kati atuuse mu kaseera ayagala kukola kikwongerako kati ate mita kali wange kati ayayana na kisumuluzo naye ajja gumamu ajirako esaga galiwo ate kirungi nzo ndaba simuteekako pressure kubanga kati leero mmeka leero zino 10 leero 10 masannyalaze agasasula omwezi guggwako n'asasula agajja naye olaba gamuleme sasula kati ayagala ki ayagala kisumuluzo kwongera ku mita kuli masannyalaze ate boogera ku mita kukali akasaawa k'amasannyalaze ayagala mita namba abasazi bali bagateerako tobasa amasannyalaze tobasa naye mungu olaba ayagala mita namba ne kamita anyigemu kodi yes mulenzi musajja byonna kyekimu kuba omulenzi aba musajja wala owuliddeko omulenzi alina ebitundu by'ekyamu mukazi musajja abakyala kyonna yakumanya ddoosi lyempulidde gwalirabe mukyala era mpangisa mukyala era kati bwe tubeera n'omungu nga mukazi ogwo oyita omupangisa kambuuze naye emboozi yabaddemu
eyokumbuuza ebyewange ebyo onaatera okumbuuza ebikwata ku toyize. Okay, nga tuwumbawumba Timman. President Museveni yaweereddwa okuddamu okukulira abakulembeze oba obukulembeze mu East Africa. Kyendabe ku President Museveni Katonda yamutuwa omukulembeze asigala mukulembeze. Kiki omukulembeze asigala mukulembeze kuba buli waalaga sogoddemu kali kituufu obukulembeze bwava eri Katonda. Obwani obwa President Museveni kuba buli wagenda ye mukulembeze. Nalabye President Ruto nga ayanguwa omukwasa ekimufuula omukulembeze wa East Africa asinga. nenze neebuuza Ruto yavaawa okufuuka president wa East Africa? Ruto tafuukangako ate yani yamukwasiza abadde bamuwanga oga nti olwedde yabaddeko Ruto President Museveni era yabadde abakulira adduli abadde kyamaanyi kati era babumuddiza bamuwadde wa president gwa kyamaanyi yakulira baagazizza nsulo ze zibba. Kati kansoke embuuze President Museveni ayagala ki ng'alina buli kimu wagaba n'obuwumbi goga nti anayagala kubba. kansoke nkubuuze ani nanyini kisaawe ky'entebe kya Uganda samukutesa bakimuggyako kya Uganda. Kakati ani nanyini Serena abala bosi manyi kale kyonna kyo kiri ani nanyini Kooko simanyi tomumanyi abo bonna tomumanyi nebanne oli mu nsi ki babateekawo oba amanya ge bateekawo kati nkugamba kampuni erina nnyiniyo kale erina managing director byebateekawo. kakati nkugamba ebigambo bino nti wali oliddeko managing director wa Kooko ng'agamba nti tukoze soda mungi nti guno omwezi tetugenda fulumya soda anti jasi emisolo bagidoogi tubale basobola kugamba tubala n'ebivulu tebakubulya sente ze bafunye. kineewuunyisa okugamba nti neewuunya President Museveni ku bugagga bw'alina olaba akayanira ntebe obukulembeze babukayanira ate yava eri Katonda ayagala nnyo omuntu kubanga ng'abambye abantu be. naye nina ekintu kye neebuuza Katonda abeerawo ali mu ggulu naye nina ekintu kye neebuuza babikyala badde wale netuma ennyumba eri nga naye yali agizimba era kisimba ategeeza ki yali akola sitowa garagi kubanga mpanvu egyo ttima ennyumba eyo bagyongeraku kati obutategeera abo gwe kati olaba kiri kyokka naye kati abakiyase naye bagyongerako naye yaseesa ttima yateekamu emiti omu ekyo olaba ekyo ekintu kyeyakola kiringa President Museveni sente zeyakutte n'awa bakasuku byabadde ttima yabakoze bulungi bambi balina sente oba bakusente naye ezo sente njagala sibategeera oli wagaba nate yakoze bubi ate wama nti ate mukodo mulimu engabo eyeewuunyisa omukodo bwagaba kyonna kuba kati biliyoni 5 President alinga eyazigabye zonna okitegeera nti biliyoni 5 gwe President Museveni ateega miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 3 naye obuwumbi miliyoni 15 ozimanyi lwakuba kale kyenkakasa ezo sente bagala zifuna zonna bwe batyo bajazifuna ziyita mitendera waliwo middleman waliwo ba middleman kati awo nga 15 era kati kasuku baatudde dda tumukubira essimu nti bagazifuna zonna 5 omusaza oga nagamba nti oziraba sente ez'okujja nti ninako akawumbi kankalamba mukikkiriza tukikkiriza
kuna fiza tugudde oloziba sikyali 5 kati mwe ba YouTube ababanja ba TikTok sente zaffe ba YouTube oba za ba TikTok bonna twabagasse lumu kati Miki sente abafuna zaaki Miki Sims taliiko ate nga baza ba TikTok zaffe za ba YouTube tuwe sente zaffe ffe tuwa akawumbi kaffe kubanga ffe abatudde okwogeranga amazima ffe tuleetedde abo abantu ofuna ssente ffe tubadde nga tukuba gavumenti ne bavaayo oluusi ne bakyaza abantu abawaana gavumenti kyekyabaweseza ssente kati naffe aba opposition basoke batuwa ssente batuwa akawumbi kaffe yes era ne bamala. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Zaba YouTube. Tuwe sente zaffe, ffe tuwa akawumbi kaffe. Kubanga ffe abatudde okwogeranga amazima, ffe tuleetedde abo abantu ofuna ssente. Ffe tubadde nga tukuba gavumenti, ne bavaayo oluusi ne bakyaza abantu abawaana gavumenti. Kyekyabaweseza ssente. Kati naffe aba opposition basoke batuwa ssente, batuwa akawumbi kaffe. Yes. Era ne bamala bazitulyako abo abaana Katonda tali basonyiwa. Mulaze kulima tezinnajja. Si kulima, zazze. President gasitatuwa. Ngawone beyawa basi ne taxi tezinnajja. Baali basiru.
lwaki mubawo tannabawo omukulembeze muli kubina omuzima yinja bbawa yera alina bazzukulu na baana bwakuwa inayimirirawo omugambe pulezidenti batuwe bangano gwane nogeza ogenda tukuleyere eringo tudde muli obutebe obusemba katonye gadde ekigambo kyo tata w'abaana nze nabakaluvini kayanja alegesa ku tikitoko naye bwe yagende kisiru tanyegadde ekigambo tekitegeera nti kikaluvini kisiru ate nze kagambe kino bano abantu bola batuula mu makamera tulowooza nti bagezi nnyo ekyenkomeredde muli basiru muli mufe abagezi n'ebigogo gwagwa ebisiru tewalaba kasuko bwe yavaayo mu kamera naye kati kasuko mukama wange akasente kobala iyi alina otuwa ku ssente kasuko yavaayo n'agamba bannange nze natidde ng'otambulira mwezi mmoloka gwezigira ogenda bugenzi daire neŋŋamba nagamba muti obukulembeze neŋŋamba banna ne mukama wange ayagala akulaga emputededi fe tutuula ku kamera wano abo abantu abamu lwakuba boogera ebyekisiru tulina obbalaga nti yadde mwe bakulu baffe naye mube mukka amagezi agategeera kasuku olina n'emmotoka kyagala ogamba kasuku yatasobola kwekolera wesuru nga alina gy'alaga nje neyabadde yote ne traffic tekwata haba an excitement hagomaalo bubiliyoni butaano ne you what 5 billions yes tuwakana ate nze nkubuulira ng'omanyi ojja nti eno gavumenti bweba esobola okugaba 5 billions nti eddako esobola okugaba 10 billions you what that omuntu bw'okola osobola okufuna ssente ezisukka billions 5 omuntu yes bambi omanyi okuzzaamu amaanyi gw'omala mumamale kati mu ggwanga muligattako ate bwebanga eggwanga olimalamu bumazimaanyi kati gani tolina kubaawo kasuku talina kubeera so surprised kutuula mu mmotoka ya bugombe timani katukuwe osiibule abantu tulaye ate katuwuuzika shye ya lunaku olwaleero kasuku wo mugambyeko nyi alina amaalo mukama wange netajja kukuwa wadde olwataano era enamba yange ngenda gimusomera ngenda mukubira ngimuwe kasuku bw'atampa ku ssente kuba sitegeera batandika ddi okugradinga ba youtube baladdewo empapula ze mugenda osayiningako zampe zange ne bwe sisayininga muwe namba yange antereko ssente fe tubayambye okufuna ezo ssente ababadde batulaba tubasaba yonna gye muli mwezi guno omutukuvu buli omu agatte emikono gye hand in hand tusabire Iran ebeere y'amaanyi nnyo emegge omukafiiri eddemu ogoba omukafiiri mu kyondo kya Buwarabu naddala mu Middle East kubanga omukafiiri yajja kusanyawo nazikiriza bagenda tukola buli kimu kye baagala bagenda kututtira abakulembeze naye wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya yasinga okusalawo Iran tegenda kukubwa Amerika tajja mukuba siibula kwa tujja ssulawo n'oyo omupya bw'ateetereze gwe mwalonze biraga amanya gamagatategeerekeka ne nina kino kyenneebuuza atapigwa nina kino kyenneebuuza fe wantugenda londa muwanga kwerosi ya lwaddae muwanga abadde akulembera abantu yes era nange we nasambira omupiira yali kapiteeni wange ne kati ono omwana gwe baleese mutabani wa Khamenei
omwana takulemberangako yadde mu kibiina okubeera prefect yadde okuba LC bamulese direct n'atuulako oyo ate agenda kuba mukambwe. Aje Samuel Gemanya nsigadde nze asinga okuwagira America okutuuza abaagala okwewanikamu byatalina kwewanikamu okuwakkakkanya ago amabbabanyi. So producer Memo abaddewo nnyo okusobola okuba nga ate ensonga zitambuza bulungi. Abakameneyi tujja God bless Iran. God bless Iran. Ngembeera ofuna omuwala bulaba nga yakulira ensi. Allahu akbar. Anti obulira obagenda kutegulula. Allahu akbar. Okay. Si bulungi mwera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.